okukungubagira omukyala munanga ate Nalongo Maggie Kaweesi maama w'abaana ba AK47 abalongo munanga ate kukyagenda maaso so byengenda okubeera nga nkutuusaako palaso naye munanga ate wuuno wano ali mu kulaba embeera munanga ate bwegenda maaso so nga ate maama waabwe munanga ate omukyala Mayanja avuddeyo ko munange kaakati nno obadde okimanyi nti nno abaana ba AK47 tebategeeranga nti nno baddaji waabwe munanga ate yafa so byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo kosa ate n'ebikyagenda mu maaso munanga ate okutambula okwewunyiikiriza munanga ate abangi byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo wabula ntandise munanga ate nga ekiri munanga ate mu kukungubaga nga bwogezako okulaba era nga omukyala we yali nga tannafa obutambi obw'enjawulo bwongedde munanga ate okutambula kw'ossa ate n'okukwata abamu munanga ate ku mitima nga bagamba nti nno ddala yagenze naye ate nga munnange nga yagenze nga bw'ogezaako okulaba ku bumu obutambi maama w'abapalaso avuddeyo ng'ali mu kutangaaza mu katambi kano ke mbadde ndaba akabadde katambula abaana tebamanyanga nti nno oba ddaji waabwe munanga ate yafa munenga abaana tebamanyi nti ne taata waabwe yafa tebakimanyi bo bamanyi gyali bamulaba ku TV ayimba ne bagamba dadi wuuyo ne babuuzayo dadi waffe aluwa bo ne bafuluma ebweru ne batunuulira omwezi dadi waffe ali ku mwezi eyo wuuyo mu mwezi tebamanyi nti yafa bamulaba mu vidiyo bwe balaba nga ayimba bo bamanyi mulamu ekirala ne boogera gye yali akolera nti be bavuddeko olukwe olwa Emma nze nganzi ndi mukkiriza saasuubira ku mikwano gye bonna kubaako yamutta eyamutta yava walala nnyo bw'aba teyafa bibye kuba tetumanyi maybe tuwayiriza n'abantu nga yafa bibye naye nze mmanyi baamutta busi naye yamutta yava walala nnyo wetutunulira emyaka eke kwe yafiira ebifaananyi byavaayo ng'alina ennyumba gy'alese ennyumba eno eri ku ki ennyumba olumusi bwe baagireka era bweri era talina n'agisulamu of recent twafuna omwami omwe netumuteekamu agikuume nga batugamba ejja kugwa naye nga omwana ono okubeera ku myaka egino emito weegityo nga yasobola n'okuzimba ennyumba kyewuunyisa abaana balina emyaka emeka bannange nalabyeko ko alina emyaka 11 nakato kw'ossa n'abalala awo na bino nabyo bibadde era nga bitambula nze ndabye abantu bangi nga bajajinga abaana bano abato mbu lwaki tebamanyi nti omuntu afa bino ebyana bikulu byekoza lolololo abo abaana ekeya baleka baana bato maama waabwe abadde abeera nabo e Bungereza abaali batambuddeko ne mugenda mu nsi z'abazungu nze nagenda mu y'Abawarabu abantu ab'emu nsi eyo babeera mu mayumba gaabwe omuntu atafudde mu nnyumba oba mba mukwano gwabwe ennyo olowooza abo baalaba ddi omuntu afudde ani gwe baali balabye afudde bukyanga babatwala ebweru emyaka gyonna babadde bweru bakadde e Uganda baali balabye ani afudde bategeere nti waliyo okufa ebyo biri waffe wano e Uganda Masaka omuntu n'afa n'abaana ba neiba ne bajja ne balaba engeri gye bamuteeka mu kinnya ne bamuziika ne bamanya nti omuntu bw'afa bamuteeka mu kinnya ne bamuziika aba agenze ne balaba abantu engeri gye bakaabamu ne bakola batya olowooza abo abaana baabirabawo era baabisangawo nze nnyongero kibagamba abo abaana tebamanyi kigambo kufa bagenda kitegeerera ku maama waabwe olw'ensi batandiseeko bategeere nti okufa gyekuli baabisangawa bukyanga taata waabwe afa ni yali afudde ew'amayanja ne bajja nti balabe nti omuntu afa banange temujajinga abo baana nze nabeera nga mbawalabu nga neyiba asobola okufa n'otamanya nti mba neyiba waliwo eyafudde olumu oba ofulumya kasasiro n'olaba abantu abakyamakyama waawo ogenda obuuzaako ba mukozi munnaakolawo nga gamba twafiiriddwa waliwo eyafudde naye nga mmwe banneyiba temuyina ne kyemumanyi nsuubira abo abantu abweru tebeeyisanga wano mu Afirika
nze byebyo ebyange bambi abaana mubajajinge katono tebayina kyebamanyi. So byebyo munnange ate ebikyagenda mu maaso okwewunyiikiriza abamu ekibadde munnange ate mu comment section era nga boogezaako okulaba mu katambi ako kibadde munnange ate kingi nnyo ng'abantu beebuuza bagamba nti no yiyi abaana tebabagamba nga nti nno dadi waabwe munnange ate yafa. Bibadde bingi nnyo ebibadde byewunyikiriza munnange ate abantu ekibadde mu comment section mwako akatambi. So omuyimbi Pallaso nga bw'ogezaako okulaba bakyagenda mu maaso okubeera nga bakyakungubagira munnange ate omukyala Nnaalongo Maggie Kaweesi. Uncle Sam is in the movie. Yeah. You can go. Mama, don't mind. Let's see what mom. Are you recording? Yeah, here. You go with him, he'll help you. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako Pallaso ng'ali mu kutuuka mu kifo kino akatambi ako. So Pallaso ali nnyo munnange ate clothe nnyo n'abaana bano ab'omugenzi munnange ate AK47 abaana ba muganda we ali so close nabo nnyo bambi abalaga munnange ate omukwano kw'ossa ate ne keya nga bw'ogezaako munnange ate okulaba abadde ne mwana muwala nno by the way mwerabidde oyo gw'abadde naye nga bw'ogezaako okulaba naye abaana ba AK47 yoyo okuli munnange ate Nakato. So obutasoma munnange ate update yonna making sure nti nno osubscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update gwe kati tobeera ng'osubscribinze